All right. Good morning to everybody watching ABS TV ekumuza ebirozo buterevu nnyo mwasuze mutya mwena abali eyo mwena bakedde mu butale abali mu mayumba gaabwe sawa zino ba students abakyali mu hostels n'abasawo namwe mwena nga temunatuuka ku mirimu gyammwe namwe era tubatumiddeko nnyo nabo era abo abatuuse owedda already nga batuse bali ku mirimu gyawe mwenna aba officers mwenna bali mu office ezenjawulo zi companies ezenjawulo of course machachi ngo already mutaddeko ABS TV mukola kyamaanyi nnyo amanyi after Uganda 256 of course amacha amalungi program tubate tujimiriddemu buterevu nnyo naye kasubire mwenna muli bulungi kasubire mwenna muli bulungi nnyo ntumiddeko ba officers ingamba abasirikale ba Uganda Police mwena batumirako nnyo mwebale ddala omulimu gwe mukola abamaje aba LDU mwena batambula ekiro mwebale kuma ggwanga kye mukola kya muwendo nnyo mukama Katonda watu wayagala embeera oba ensi etambule wetyo nga tukwatagana ffenna tumirako n'abasomesa nga mwetegese saawa y'okutandika okusoma of course etuukiridde etuusi so namwe nga mwetegese wali abeetegese nga mu butuufu temulina byemumanyi nga baba bateeka ku ssomero lwakuba nti ssomero ya taatawo ne bakutwala ku ssomero obeere ku ssomero okwo nga osomesa naye nga amazima naawe muli wennyini wewetunulamu olabira ddala nga byosomesa tebiriiyo Uganda government yandibadde nga eyingira mu nsonga ezo waliwo abasomesa munaye nga bo bakimpatiira ye najja n'atandika okusomesa naye nga mu butuufu byasomesa ne ba student bennyini basomesa nga balaba mukulu ono byasomesa nga tubitegeera bulungi nze munaye we nasomera twali naliko n'omusomesa waatyo Laba yasomera ya taatawe munaye ne basalawo ne bagamba jangu engeri gy'omaze P7 beera nga naawe otandika okusomesako banno imagine wa P7 nga akoma mu P6 otusomesa tusoma munnange kyonna kyavaamu kyekyo naye nga mugamba mutya mwenna abali eyo nga butuufu abasajja naddala agasajja agakulu nga plani zaamwe ziri mu baana buto buli kimu kyolowooza omwana ajja kudduka gula bintu n'omutunuulira kyokka oleka abakazi abakulu bali awo batambula batayaaya naye n'otunulira abaana abato abo kibaviirako okubanga ate mudifayiringa abaana abo mu buyisayisa obuwe butyo namwe tubatumiddeko nnyo ate njagala nnyo ntumireko ba MPs mwenna abali mu Uganda yaffe eno nga mu butuufu mukola omulimu ogwabatwala mu palamenti mukola kyamaanyi nnyo ate era netumirako ne bano nga bo mu butuufu kuvanga bamulonda constituency kutataddangayo mu constituency kulaba ku bantu oba kutuusa abantu be bamutuma kubagamba nti kino nakino kino tekigenda mu maaso namwe tubatumiddeko nnyo namwe era mukola kyamaanyi ate era ne mubeeramu bano nga bo kuvanga bamulonda tabeerako mu parliament kutuula nti atudde bateesa era nga abantu be constituency of course batega TV balabe okuteesa kuno kwabaddewo omukulu ono yayogeddeko ki ninga talabikako namwe tubatumiddeko nnyo ate era n'ensembyayo aba boda nga boda wa mwoyo boda yeeyo gy'ovuga ate ekiro ekola gwa bubbi ekitegeera gwe kennyini nga era gwabbirawo ku boduuku mu kifokolo omulimu abantu ge baagala situla abantu batwala ovuga abantu batwala gye baagala okugenda komewo ate gwe ekiro munnange obeerako ebyo byennyini ate waliwo bano abali amayirungi bannaye namwe mututama nnyo of course abantu nze bangamba edi tugambireko ababodaboda bano nga bali amayirungi mira abamba mbusimanyi babiyita enkwakyo abali amayirungi bane bakasitoma bagamba mubayambe wakiri oba nga oli muvuga sooka oteeke wali akaveerako ojja biryanga nga buli kimu kiwedde ng'omaze okumutuusa gy'agenda oba wagenda naye biro ojja amayirungi gwayagala okwogera ennyo empewo efuuwa kugamba byonna ate biddira ono atudde mabega batugambye namunaye mweddeko namwe ate ng'era n'abalala nga banywa sigala ovuga boda oli amayirungi
onywa sigara abamu babeera n'obucupa bwa mwenge vodka kwegamba customer n'omumalako emirembe nga tategeera buli kwegamba ogenda n'okumutuusa gy'agenda ng'atamidde okitegeera so namwe mweddeko nnyonyonyo program amakyamalungi wetu wetambula of course tubeeramu ne ekibozibozi awo mu kutandika of course ekimanye tubuuza ku bantu mugeze enjawulo abasoga tubabuuzaako mukoba mutya abana kodeeyo mudebale abanyoli ne tugendayo okunayo ne tubabuuzaako mu mbeera eri awo bamanyi babanyole bakwatagana n'abasaamya bali awo bali awo batyo bawashange mulomashina engoba ati byonna ebyo bibeeramu ate tuddayo eri side ze abakumamu kopango kopli ate tuna gwanga nyingi kwegamba Uganda is so indigenous. I mean it is endowed with a lot of indigenous languages muno munsi tulina abagwere mukuba mutya bababa kansubira buli kimu kitambula kusayirje muli eyo wona nimi wezi tutambuliramu of course tugende buterevu walimu around the world mawule changa kutemu munsi oba mu gwanga yonna munsi yonna the whole world mawule changa kutemu muna mawule agakyagenda mu maaso tukyali ku China munange China wetwogera sawa zino munange okufa China oba abantu abafudde mu China ate beeyongezaako juzi wano najja nembagamba nti bantu 8 be bafudde ate era nekoma nembagamba kweyongezaako at least 18 naye munaye bwe twogerera sawa zino abantu awamu bali 132 132 abakafa kene kirwadde ekyayingirayo munange mu China ekivuliddeko ate ensi ezisinga ate zonna okulabika nti zitya buli mu China kasana olabo mu China nga kutuukiridde agamba musajja ono teyandibanga yakayingira mu nsi sawa zino munange ensi zitya ba China okuyingira ekirwadde kino bakita coronavirus banyo mu Luganda bakiyita batya nandi badenga kikyusa mu Luganda naye n'abaganda benyine bakibalemye okukikyusa munange ekirwadde kino kyayingira mu China naye munange kigezezaako ku affecting abantu bangi nnyo nga batogera abantu 132 be bakafa abali registered fully with the authorities with the authority abalangiridde abali declared ate era abalala abali affected last time nabagamba ati abali affected bali mu bantu nga nkagaawo nemuneka this time wetwogera abali affected abakwasiddwa ekirwadde ekyo bali kakaaga wetwogerera so bannaye ekintu kino kisinzeeko atewo era waliwo ekirwadde ekyayingirako mu China awo mu 2022 awo paka 23 ekirwadde ekyo nakyo kyali bali bakiyita SARS epidemic ekintu ekyo nakyo ate kyaffectinga nnyo aba China naye ate not like today kino kirwadde ate kyakwatako kyayingirako China ne Japan webityo naye this time ne Malaysia kati wetwogerera kyayingiddeyo dda kino ekirwadde coronavirus kyayingidde mu Malaysia esaawa zino wetwogerera abe Malaysia nabo balajja nabagamba bannange kino ekintu ate ekizze mu nsi yaffe tetukitegeera wetwogerera saawa zino 3 cases mu Malaysia ziri registered basatu mu Malaysia abali affected tetumanyi oba Malaysia yakikwata etya oba tebayingira okuva mu China tebaba checkinga bulungi tetumanyi kyonna kye kiri naye ate wetwogerera basatu abakwatidde ekirwadde ekyo it was yesterday Joe abakwatiddwe ekirwadde naye ate kati saawa zino twogerera mu Malaysia bali 7 kiba kitegeeza nti ekintu kino munaye kikyatambulira ddala nyono naye tusabire ddala ensi ezo ebbiri China ne Malaysia ate n'ensi endala ezibalira nnyo kuba China erimu abantu bangi nnyo China ekyasinze okuba n'abantu mu nsi yonna ne tubasabire baberenga batere of course nga Mukama Katonda ayingiramu mu mbeera eyo atereze embeera embi wetyo eri mu China ate of course yo twatuvuddeyo ko tugenda ko wali mu Texas munna amawulire agavaayo waliwo omukulu ono amanya ge
ye Gerard oba Geraldo mumukulu ono munnange alina obuzibu yalya tapeworm mu Luganda bakiyita batya tapeworm oba ekiwuka yamira ekiwuka naye munaye mukulya myaka nga 10 emabega naye munaye teyamanyanga ekiwuka kino kigenda kuba affectinga nnyo we yakimira munange ekiwuka kino kyagenda ku bwongo naye kibadde kimutabula nnyo nga kugamba teyetegeera buzibu ki bagezako okucekinga obulwadde obumuluma tebabulaba omukulu ono emabega kwawondooza mu nnaku nga 2-3 yatandise okuzaaleke nga buli kyalyako asesema okukolola kwatadde kwe kusala gamata this time ninokola ekintu kibaita thorough testing munaye n'agenda wali mu sikaani weyageze mu sikaani munange omusawo yakimukubye nnyo omusawo yakimukubye nnyo yamugambye nti olina ekiwuka ekiri ku bwongo ekiwuka ekyo kyebayita tapeworm kyayingira kyagenda ku bwongo myaka 10 naye kibadde kikula nga naye tamanyi naye wetwogerera munnaye kyaddaki omukulu ono musanyufu nnyo omukulu ono ye mu Mexico naye ate omusawo yamukozeeko bamuyita Dr. Jordan Amadio yamukozeeko okumoperatinga n'amugyamu ekiwuka ekyo ku bwongo era bwetwogerera operation eno yabadde successful nnyo era kyayiseemu kati ali fine era avudde n'abuulira ensi n'abuulira eggwanga aga bannaye mwebale nnyo okunsabira mu butuufu ekintu kino kibadde kimazeeko emirembe nga ekiro ngugumuka ebiroto byendoota biroto nga nfudde buli ekijja kyonna kibadde tekimpisa bulungi okitegeera omukulu oyo Gerardo omukulu mu Mexico munnange naye kirungi nnyo mbadde ngenda bagamba nti tumusabire naye kirungi naye of course Mukama Katonda yamuyambye Dr. namukolako Dr. Jordan namukolako bulungi amawulire ago munaye gasasamazza ensi yonna gamba gatisiza ensi yonna kijja kitya omuntu okumira ekintu mbadde manyi kigenda mu lubuto naate ekyono kigenda ku gundi mu bwongo kijja kitya munaye Katonda buli kimu kisoboka ku lwa Katonda buli kimu kisoboka bulungi nnyo oyo waatu naye we yabadde naye era katusabe ate ebikwebera tebigenda ku mitwe z'abantu ab'enjawulo munaye wekityo munaye wetutambudde wetutyo ate of course wetuvaako awo ate tugendako mu mawulire agali ewaffe wano mawulire kyagaliwo otwogerera munnanga ate ebyentambula byaguddemu nabe saidi za Hoima Masindi Road saidi zeyo munnange abatuuze bekalakasiza lwanfuufu ekutte saidi zeyo munnaye waliyo bayitawo Kinubi mu Mpora division mu Hoima municipality munnange wetwogerera abantu beyo n'essaawa zino era bakere basuubiza gavana wadde poliisi ekiyingiddemu ate n'enkya tugenda akira bukeezi tukole ki twekalakase baagala at least UNRWA ebayambeko enguudo zaabwe ze bayita bannaye mbi nnyo ate enfufu nyingi nnyo abakazi beekalaka abakazi balina ripooti yaabwe naye gye bawanga ba abantu mbusimanyi biki balina bye boogera ate n'abasajja bagamba kati n'okunaaba kwennyini tetulaba lwaki tunaaba of course kuba enfufu nyingi ogenda ate ababoda tebogera ate basinze bali okwekalakasa so amawulire gali awo nago gatyo enfufu nyingi so basaba gavumenti ebeereko n'engeri gyeyingiramu mu nsonga eno ebeere n'engeri gyeyingira mu nsonga eno ebataase ku nfuufu eyo ate we tuba tuvuddeko ate tugerako wali mu ministry eya finance ekuzibwa mukulu Bahati munnange yavudde ate bagamba nti electoral commission erina oba akakiiko k'ebyokulonda kalina ate okusalako budgeti juzi twajja wano ne tubagamba beewoze
obuwumbi bw'essente bagenda kwewula obuwumbi bwa ssente essaawa zino ate bavudde bagamba nti electoral commission wannange kirabika figa eyo gye mwaleeta figa eyo yali nnene nnyo naddala kulonda kuno ogenda okubeera 221 bo bagamba nti abakiri basaleko okwo bakendezeeko gundi ku bajeti yaabwe nnene nnyo. Omukulu Minister Matia Kasaija yavudde n'agamba nti Parliamentary Affairs Committee bano abakwasaganya ku nsonga ezagamba nti revenue eyina engeri gyeri kufunamuko okukosebwa mu ngeri emu oba ndala so tegenda kubeera able oba tegenda kusobola kufinansinga oba kuteekamu obuwumbi 518 mu budget eno nga wekyajjawo ekityo so bagamba nti bagezeeko okukendeezaako ku budget eno buli kimu kirabike nti kitambula bulungi munnange ate of course amalegado naate tunakola tutya of course mulina okusala kuwemanga obuwumbi billions 518 bonna nga bugenda mu electoral commission anyway tomanya kubanga ababagamba balete gundi budget of course nayo eno kuleta ekyerabanga it is worth that ate of course wetuvaako awo ate tugendako wali kitalo nnyo kitalo ddala tulina abantu munanga abafiiridde mu jeti oba mu nnyonyi F320 ennyonyi eyo munange bagita jet ranger enyonyi eyo munna yabadde nga eriko wegenda wali nate mu Bulo sub county we are crashing de enyonyi kigambibwa nti babadde nga bali mu training bagenda mu training wali mugunu mu Butambala naye ate munange wetwogerera enyonyi eno Air Force jet eno Ranger 320 munange enyonyi eno yakurashinze yakurashinze era nerekanga abantu babiri abafiidde mu nyonyi eno Kibinyo kitalo era kitalo ddala katusabire emyoyo gy'abagenzi omunaye bawumule mirembe Mukama Katonda abasaasire byonna ebyabasobako ng'abantu wetutyo omunaye wetutambula ensi wekyo webeera naye kyonna gye kiri munaye tusabira Mukama Katonda abasaasire ate si boboka naye n'abalala bonna abafudde mu nsi Uganda abakakutuka kati saawa zino abafudde jjo buli omu jjukira ate ne mabega kaawa ate twera twafiiriddwa legend mulamba nnyo wa basketball omukulu oyo munaye Kobe Bryant munaye naye era yagenda mu mbeera wetu naye yali mu nnyonyi naye nekurashinga munaye n'afiiramu n'omwana we ekintu ekyo and I'm very happy nti abantu bavuddeyo nnyo ne balaga concerned about bino ebintu ebiriwo kyo kirungi nnyo kiraga omwoyo ogwawamu oba emitima gy'abantu nga giri wamu whatever happens abantu bakikwatira ddala wamu nnyo amakya amalungi we munaye bwe tutambula nani badenga matolako mu birthday nako olwalero naye ate essaawa of course ate tuli bulungi nnyo kansokeeko meko wano katini nnyo ate era tugendeko mu sports oba mu nsiko ey'omuzannyo naye aje atutuuseeko mabule kigali nawo then ate nkomewo n'olugambo